twagala pressure akangavule abantu bamulabireko n'abaana bennyini ababadde bakirimu kuba tavumye kabaka yekka avuma n'abantu abakulu yavuma n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuma n'abantu abalala bonna buli si ye yekka naye oyo gwe twakalaba avumye kabaka. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 9 7 oba noti 7 8 2 5 Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mu kutuguta nti kwe tuli ndi mu kibuga Kampala wano ku Buganda Road wano waliwo kooti omukulu pressure wagenda maaso okuba nti ate omusango guweeguli yaleetebwa omundi gwasooka mu kooti n'abeera nga addizibwayo okuba nti abali balina okuba nga bamuyimirira baye tebalina bisaanizo kooti byeyeetaaga kuba notolako Asha Blessing n'abadde munywanyiwe nnyo ku bantu abalina okuba nga bamuyimirira naye tebatambula na ndagamuntu zaabwe. Omulamuzi n'alagira pressure abeere nga addizibwayo eruzira ajja kuba nga akomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 7 lunaku olwaleero omusango gubeere nga gugenda maaso okuba nga aguwulirizibwa alawo baana yimirirwa ave wabweru awere nembe n'emisango egiko egy'enjawulo egimwogerwako okuba nti pressure ono waliwo emisango egimu egy'okuba nti yavaayo n'alengezza obwakabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutyobola n'okuyisa mu bantu amaaso. Si omuvubuka asoose okubeera ng'ate asimbibwa mu mbuga okuba nga abitebya twalabako gye buvuddeko Sefuko eyasinga okubeera nga yatiikirira ennyo era nga yamulopa emisango yali Jennifer Fulfiga twalabako kakono MC10 tumulabyeko n'abantu abalala bafaanaganako ng'abo. Wendi nina omwami gwendiko naye nyagala atubuuzeeko ate tulabe ensonga zino aziraba atya kooti bigenze bitya abadde ayagala pressure aweebwe bondi afulume ebweru kiri kikyakusaidiye kama ngo sibyotizi nsibye bulungi sebo amanya gange bampita Twali Bulumala nga ndi musajja Muganda ate nga ndi mukoddomi wa Kabaka. Omuntu avaayo n'atyobola mukoddomi wange kinyiriza mukoddomi wa mbugo ndi mukoddomi wa mbuga neddira musu era ennaku gye nnina ku mutima abavubuka nga ffe myaka 2 n'okweyongera waggulu okuvaayo ne tutandika okuyisa obwakabaka ne tubuyisaamu amaaso naye nze omusango gwe nsinga ogusalira bakadde ba booyo omuvubuka pressure lwaki tebavaayo pressure alina ekika kiveeyo kituule abanga si Muganda ffe nga ffe Abaganda tetuli bamativu kuvaayo ne kooti newe yali badde tetudde ffe twalisoose nitumwekolerako kuba nga we batulagira nti ffe abaana ba Buganda abato katulwane okufiirira Buganda twakula kabaka tibamuyisa mukamu naye saawa eno ovaayo ovuma otya kabaka Ssaabasajja Kabaka era tetugenda kukkiriza tugenda kutambula n'engatto zitukuukeko soole nga tufiirira obwakabaka bwa Buganda olaba abedda baafa ate olwoffe obwakabaka bunaasaanawo. Omuvubuka omutote mumuwabudde bwabuzi mu musaasi yave mu nkomyo omuvubuka munnaffe omuvubuka nze kyendaba nga yewe yayogeranga nti ayina abamuli emabega era nga buli avaayo n'amugamba nti waki okola bwoti ne bwoti ng'avaayo akweŋŋanga naye tulabula ne sekulabula yenna tetusobola kumulabula kuba baamulabula dda n'alemerako okubeera nga atyobola Ssaabasajja Kabaka. Tetugenda kumutiririra bonna abanamubeera emabega okuggyako amateeka ag'eggwanga lino ge galisalawo ng'omulamuzi wasazeewo nti akomewo nga 15 era nga 15 tujja bukeereza nkokola tujje wano mu kooti. Muwakanya ki mwagala pressure bawongere kumusiba mwagala akangavulwa atya ku kye yakola? Twagala pressure akangavule abantu bamulabireko n'abaana bennyini ababadde bakirimu kuba tavumye kabaka yekka avuma n'abantu abakulu yavuma n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuma n'abantu abalala bonna buli si ye yekka naye oyo gwe twakalaba avumye kabaka naye waliwo n'abalala abavuma Ssaabasajja Kabaka abamutyoboola naye bonna abavuma abantu abakulu tugenda kubeera nga tufiirawo.
Okay, abantu abavubuka omujiji ogwaffe omuto social media tugiriko especially TikTok yajja naye abamu be bakozesa nsobi oba balina abantu babali mabega bayirayo kansoke nkubuuze pressure muloza olwa abantu abamuli emabega nga lwa abalwana within the kingdom oba kyetulowooza ku pressure nga omulamuzi wasaza omusango omulamuzi ayina ekika kye era ayina gyava naye ekikolwa pressure kyeyakola kibi pressure bamusalira ne bamugamba tujja kola ki tujja kujja bamwongezaayo mu kooti ne kati bamukomezaawo leero nga yali talina byeyimirirwa naye leero abadde nabyo ne ssente nkalu babadde nazo kitegeeza buli kimu kibadde balowooza kiggwa leero. Omulamuzi agambye atya? Omulamuzi agambye bamukomyewo nga 15 era naffe katulinde tulabe. Kale ogambye amannya kwani? Amanya bampita Lumala Twalibu. Lumala Twalibu w'omusu bano be bakoddomi b'embuga bwatu batunyonnyodde. Kale tukyali wano ku kooti tugenda kwogerako n'abantu ab'enjawulo okwongera okulaba ensonga za pressure zitambula zitya. Tugenda mu maaso tuli ku Buganda kooti wano pressure wadde alina okubeera nga aleetebwa. Omukulu ogamba otya? Gyendi Sebo. Mwebe baani ate? Ffe bannankoba za Mbogo okuva ku ssettendekero Metropolitan International University. Ensonga za pressure ngaye muziraba muzigambako ki nga mwe bannankoba za Mbogo? Ffe nga ffe bannankoba za Mbogo ekituufu tusobola ogerako nga tusinzidde ku Buganda nga tugamba nti Namulondo etyoboddwa nnyo n'abavubuka b'ennaku zino bannange simanyi kiki kyetuliko ekyamazima omutimbagano ogutukoze bubi nnyo okubanga abavubuka abaffe batandise okweteeka ku TikTok nga baagala zi follows okusobola okutyoboola Namulondo ekitu ekitali kituufu. Follows tojja gifuna ng'oyitira mu kutyoboola eddembe lya Namulondo. Ekintu ekyo tukivumirira nnyo nga ffe abavubuka. Omukulu naye muvubuka nawe oli wankoba za Mbogo? Yes sebo ndi wankoba za Mbogo. Otuna ebintu bya pressure amaanyi ng'abadde akozesa okwogera n'ebirala njagala otunule mu kamera side eri. Pressure yandibanga lw'abantu abali emabega akikola nga ye anoonya follow likes and comments what? Nze okusinziira ku nze nga bwe ndaba pressure sikakasa nti alina obuvumu obukola ebintu ebyo wateekwa okuba nga waliwo abamuli emabega abamukozesa ensobi ate ekintu ekibi ennyo. Yes sebo. Oyinza muwabula oti? Nze nyinza okumugamba tiyeddeko ng'omuvubuka kuba akyali muvubuka muto asobola okyusa obulamu yadde yakoze ensobi kasita amanya ensobi ye asobola okwetonda neenoonya ensobi ye n'afuuka omuvubuka obuvunaanyizibwa. Kale mukama wange pressure yakola nsobi mu butamanya oba olowooza? Ensobi eyo yali ŋŋenderere naye essaawa zino kyabulabe nnyo okuba nti ate omuntu gwe yasitukiramu muntu wankizo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Weewaawo Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagukwasa ffe abavubuka naye ate teyagutukwasa mu ngeri bwetyo. Tekimuggyako nti tulina okuba nti tumutyoboola wabula ate tulina kubeerawo bubeezi kubanga Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yaguwaffe. So nkubiriza abavubuka bonna tujje tuyimirirewo ku lwa Namulondo tubenga tutaasa Ssaabasajja Kabaka ng'abavubuka ab'omulembe omutebe. Mukama wange mugamba mutya ne muli bankoba za Mbogo? Nze ndi wa Buganda bumu erinnya nze Sempijja Filipo. Ku nsonga eyo nze nsooka okwebaza mukama waffe oba kitaffe Kabaka kuba omulembe ogwo yagutukwasa ffe abavubuka neffe twongera okumuzaamu amaanyi naddala ffe nga abaweereza be aba Buganda bumu kyetugenda kutiiririra era ebikolwa ebyo tubivumirira nesse kuvumirira yenna amanye ebiseera ebisinga abavubuka abo baba n'ebintu bye bakozesa naye singa omuntu obanga wakuzibwa nga oli mu kibiina kati nga ffe ekya Buganda bumu obeera olina empisa tosobola kuvaayo bw'otyo kumala gatyoboola Namulondo bw'otyo naye nga ffe nva waggulu nga ŋŋamba nti buli muzadde afengayo okubuulirira omwana kuba omwana omubuulirire naddala mu Buganda tasobola kweyisa bw'atyo kuvaayo kutyoboola Namulondo kuba Kabaka kintu kinene ate gali masannyalaze tebagazannyirako kubeera olwagazannyiddeko yalabye gamwokeza gali masannyalaze tugageza naku zino ziffe ezifiri gali masannyalaze n'olwekyo nva waggulu nga ŋŋamba ffe Ssaabasajja tumwagala nnyo kuba ye kitaffe era ye Katonda waffe awangale masomo kyeyakola kive nnyo oba kyeyakola kive nnyo kubanga mwena mukimanyi Ssaabasajja Kabaka yasinga okuweebwa ekitiibwa mu Buganda kyekitikkiro kyaffe n'olwekyo omuntu avola Ssaabasajja Kabaka batavodde Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yekka abavodde Buganda abavodde buli Muganda ali eyo n'olwekyo ekyo kive nnyo wano mu Buganda
tuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa ekyenjawulo. Nkubuuliza wamu n'omukulu ono mulaba mutya singa abanga afulumye ebweru nannyonnyola ne bamukansolinga n'adda mu mpisa eza bulijjo eza Buganda mulaba mutya n'ava mu nkomi? Ffe mu Buganda tetulina buzibu, tusembeza, tulera, tukwatagana na buli muntu ajja gye tuli. Ate tulina omutima ogusonyiwa kuba tulina abantu bangi abatukoze ebintu bingi ebivve ebyali badde ng'olali tetuyinza kubasonyiwa bye tusembeza ne tukomyawo mu nju. N'olwekyo ffe mu nju temuba kkubo, singa abanga yeetonze n'ategeera ensobi ye tuli beetegefu omusembeza. Ne twamulabyeko okwo nga yeetonda ogamba otya ku nsonga eyo? Yakubisangulayo sijja kuddamu ndi mulalu siri wa bulijjo si bwe yagamba oba muwayiriza? Bwatu bayogera naye ffe wano nga mu Buganda nti ffe mu Buganda wano esooka twaniriza buli muntu ate ife tuwa ekitiibwa buli muntu yenna singa avaayo ne yeetonda n'amanya ensobi gye yakola tuli beetegefu nnyo okubeera naye ate yeeyongere ne maaso n'abalala bonna okumulabirako nti ekibi kye yakola ekyo tekitaaga kuddibwamu kolebwamu ate nanyongera n'okukubiriza nti buli muntu yenna ali eyo nga weteeka mu mbeera ezo nti ate nnyina kino oba ne bakufosinga oba n'okozesebwa ensobi omuntu yenna omulala twongera okubirizibwa abavubuka bonna bave mu mbeera ezo okuba kukola bagende bakole kuba abantu bonna abasinga bagende eyo ne babafosinga ne bakola ebintu ebitaliiyo naye olw'okuba nti banoonyayo ekyokulya. Ebintu bya pressure nga bwobya mu kooti obaddemu munda? Mu kooti mbaddemu. Baatuma bagende bamukebera omutwe empapula zikomyeyo nga ziri zitya? Ebya kooti nga obimanyi tebitera kuba byangu kubeera sinza nze kuba bukakafu nti oba kyekyo ekituufu sezitegeddeeko bulungi naye nga ffe nga abavubuka ba Buganda tunoonya bwenkanya omusango guno pressure akangavulwe kuba ekikola kye yakola kibi nnyo twongera okukivumirira nga abavubuka. Kye yakola bwe kiba kibonerezo singa gwe omulamuzi oyinza kumuwa kibonerezo kiti okukangavulwa obwenkanya bw'ogamba? Obwenkanya bwennyini nze singa mbadde mulamuzi ekyamazima musiba mayisa kuba ekintu kye yakola kibi nnyo. Kutta yennyini muntu Kabaka tayiswamu luno tasongwamu. Kabaka ffenna tumukuŋŋaanirako yakubiriza Abaganda ate si Baganda bokka wabula ffenna abantu abasangibwa mu Buganda tubeera Baganda era ekintu kye yakola kive nnyo tekiwulikika nako tekyogereka nako. Kabaka tasongwamu luno taddibwamu kibi nnyo kibi ddala. Kale Buganda kooti wano tubadde Buganda Road olunaku olwaleero nga tuze ku nsonga za pressure tujja batukoma wano ng'ennaku z'omwezi 15 lwageno beera nga ataakomezebwawo tulabe whether aneeyimirirwa oba tajja kweyimirirwa. Pressure abaddeko oba alina abantu be ng'omuntu yenna olaba natta omuntu abaako n'omuntu wagenda amuwondera bagezza okulaba nga alobalawana buteerere kulaba nga bamutansa enkomyo n'ekino kisobose era omulamuzi n'amusindika abeere nga addayo mu kkomera wajja okuba nga atagizibwa akomewo waneeno ng'ennaku z'omwezi 15 agende maaso n'okuba nga ate abitebya. Nze Sonko Muhammad twongera obajjukiza ntukola airport pickup tambula naffe mu mbeera eyo oyagala okutambuza ova ebweru w'eggwanga oyingira mu ggwanga Uganda tambula naffe mu mbeera yemu Betty's Touch ne Bito Studio basangibwa Buloba ku nsonga y'ebyokunyirira naye kati ate Betty ne mu kibuga Kampala yayingiddewo era waali n'amazalo squeeze back omuli ebifaananyi bya makeup n'ebya saluuni Betty mukooneko mujabanga mukwatagana maddaani sana. Kale nze Sonko Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.